Batugamba yalina abakuumi alina abamukuuma simanyi babode simanyi basirikale kati munene tugamba munnange katumwesonyiwe nze kansoke ndabirira omwana wange omulwadde. So Geosteady takubanga ku ssimu babuuza kigenda mu maaso. Geosteady takubangako ku ssimu n'okulinnyawo. Koze no sajja nagikola eno njikoze nga 10 July omwezi oguwedde wenjikoze. Geosteady tateekayo wadde 10. Tekuli 10 kya muntu, tekuli 10 kya kika kya kitange, tekuli 10 kya mukwano. Nze njagala Geosteady asasule ssente school fees gwe bagoba abaana bange azzukulu bange ku ssomero ne bayimirira okusoma. Abaana abatobe bano basasulira akwate school fees waabwe amutoole. Ennyumba ebanja asasule essente zemmalidde ku kugulu kw'omwana wange oyo. Njagala Geosteady akwate ssente asasule essente zaffe atulabirire. Tetuyina kyakulya tetuyina kyakunywa. Bakama bange nsaba buyambi nange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna abakatwegattako amanya yenze Farouk. Wano wendi ndi side zeno Salama Road. Ensonga ezitulese za muganda waffe Farida Hassan. Farida Hassan yatomerwa emmotoka y'omukulu omuyimbi Geosteady. Emmotoka eno number plate eri UAY083P Toyota Mark X Silver in color. Yamutomera Geosteady mbusi yali agirimu ng'avuga naye ng'emmotoka yiye. Naye nga nannyini mmotoka tatwalanga buvunaanyizibwa kulaba muntu gwe baatomera. Emmotoka eno yagenda ku poliisi ate ku poliisi nebeera nga bagijjayo ng'ono apoocha. So omwana ono yabonyebonye n'ebino byonna n'embeera eno gy'alimu yabadde agirimu. Maama wano alina ku sikaani eziraga nga ziraga nti omugulu guno gulimu misumaali muno mwonna misumaali. So sikaani eno eraga nti emisumaali wansi kakongovule wali emisumaali ebiri eno waliyo. Yafuna ne injuries ku mutwe naye nga Geosteady tatwalanga buvunaanyizibwa n'abaali mu mmotoka kuyambako famire eno yefudde ne bills. Maama ono talina musajja baawe yafa aba famire y'omusajja bonna bamuddukako yabeezaawo abaana be ono omwana yali akola. So omwana ono nga yeekwata ne maama ne babeezaawo famire. Alina abaana wano bangi kala zino emmyufu. Abannayuganda mulowooza teziba na bizibu, abasinga mulowooza kala tezikaaba naye bwe baviiriddeyo okukaaba kitegeeza embeera si nnungi ekituufu n'akamu. Maama nkulamusizza. Waalaikum kale ssebo. Assalamu alaikum. Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwambie ni Swahili o Ronaldo yo Uganda Luswahili Ronaldo man. Okay, hapo vipi? Poa. Poa? Alright. Sagala tuogere Luswahili nnyo kuba batuwalana bangi n'oyo ali ku kamera mpalana. Kakati mami bintu bino bya nnaku nga yenze nsooka bwentyo nenjogera n'abantu bange. Ogambe amanya gwana? Nze mpitibwa Sania. Naam. Oli mukyala mu Kyotala. Babeera bakyotala. Naam. Okay. Banga abakyotala tebaziza abaana basobola obbeera ababo ne babaziika ewo.
abaana n'abakyala nedda baba ba musajja baba ba mukyala yonna gyagala naye kusinga ennyo ffe kololo tetuziika gyemuziika okay tetuba na bijja abasinga oli mufumbo oli ki teri mufumbo naam omusajja wange Saalongo yafa naam yali Saalongo era nga ndi Naalongo oli Naalongo bambi buzibu ki mami obuzibu yali mulwadde ngamba obuzibu bw'olina ebyataata tusobola obuzibu bwe nina bwe bw'oba omwana nga okusinga ennyo kuba ebisinga bingi alhamdulillah nebaliza Allah yabimpisaako kubanga olaba mbakuzizza ne batuuka ku ssa lino kuba byomanyi okufiirwa omusajja si kyangu n'okukuza abaana si kyangu naye ate olaba mbakuzizza ne mbatuusa mu ssa lino ne baba basajja bakulu bakazi bakulu alhamdulillah nebaza Allah obakuzizza abantu bano nga ggwe single mother nga siinaako taata mulala wakubiri nga ate siikoze na bwenzi nze nga bwendi so abafamire ya taata webali abafamire ya taata abe bonna gyebali mu kibuga eyo mwebali bangi nnyo kale besobola nakwatukiriza mannya balala bali ne mbisaawo awo by'omupiira bamanyi tetugendayo twagala tubasanguze kyenjagala otegeera ku accident ya muwalawo kyali kitya kuba muwala wo nategedde yabadde ababeezaawo accident ya muwala wange eyo era yali ambeezaawo era yali andabirira mu byonna ebisinga kulya kunywa bulwadde n'enju kati nga waliwo ne mukulu we firstborn naye abaddewo naye nga okusinga ono byonna kubanga abadde akola yandabirira era n'enju mwe tugibeera ffenna n'abuzzukulu obwo bonna boolaba n'abaana abalala abato baba basasulira school fees oli ali mu senior 2 ono ali mu senior ali mu 7 ebintu bya muwala wono bitegeera otya ebintu bya muwala wange ono mbitegeera mba ndi wano ewaka newajja owa boda mulenzi bamuyita Suuna gye tumuyita naye nga bagamba siri erinnya lyettuufu naye lyakwata obanga nickname simanyi ne titunyumira ate ffe kuba lye tumuyita najja ono yankubira essimu ali ku mulimu maami olugoye lwange luwonoonese nga bw'omanyi byabakyala bwankubira ne mugamba nti nsindika Suuna ali awo ku stage waawe konze wali ku stage n'amukubira kwa stage era eri wabweru awo wetuli ewa boda waffe atuvuga kati bwajja n'ayingira mami Farido bagambye konze yaŋŋambye nasituka nali njoza n'okwoza awo ngoye nenyingira mu nju nenzijjayo olugoye lwe yasaba nendumuwa n'alumutwalira tewayita na ddakiika oba nnyingi nnyo zaalinga oba ye kuba zaalinga ssaawa 2 naye ate zigenda okuwera awo ssaawa 4 5 ngenda okuwulira ssaawa nkubira mami oli otya munange omuwala wafunye accident konze muwala wange ki ate no yamwerabira erinnya bambi naye ng'atumanyi kati namugamba nti ono ayina abaana awo ewuwo konze ababi nti ye nti afunye accident konze afudde kyenakomera okubuuza afudde oba amenyese ti amenyese nnyo omuvubuka alina ku ssimu ali mu mmotoka abali mu mmotoka bali ku ssimu nga onagamba music yaliko bali ku ssimu beekuba bifaanani nga we bavuga motoka kyayika nebalemerera motoka nejja direct muffe motoka netukuba nesuna yayongeza speed nga yaga at least tukole ki tugiyise kati motoka mukojja yakuba nze yali emabega suna yite yakola ki tewali kyeyaba nze gwe yalumya yatuukira ku kigere nenkuba yankuba muno we muti ne muno ekigere nikikati nengwa motoka kyayo gye twogerako motoka ogijjukira nti bino bitrakita motoka Mark X yes yazi silver in color yes okay kati emotoka mukunkuba nempitako nengwa mwala mukugwa mwala nagwawe bati tugwawe bati boda
gye twali tutuddeko tukira twali tugyongeza speed boda nejja nempitako but cause nali ngenda kuyimirira kulaba ekintu nga kikola ki nenzirawo boda nempitako mukumpitako okutunula boda jedda edda ku muvubuka eyali anvuga Suuna boya ngayita ku Suuna ngamba oh ya rabbi Suuna ekirungi yali azirise naye singa yadde engulu cause boda ye omupiira gwamuliko nga gwetooloola era singa Suuna simulamu ngoja kakati ebyo ebisigadde awo ebigenda mu ddwaliro olina okuba nga tewali tobimanyi sikyo kati kanjogere ne mami eyaliwo mami mutuuka mu ddwaliro olwo emmotoka mugitwala ku poliisi boda mugitwala ku poliisi mwatandika mutya ebyo eby'emmotoka okugitwala ku poliisi emmotoka yakwatibwa abapoliisi ne bagikwata ne bagitwala ya Geosteady ne bagitwala ku poliisi bwe bagitwala ku poliisi ebyaddako ebisinga sijja kulimba sina kyemanyi kubanze nali ndi mu ddwaliro nga mpunze ndi kubya mwanange sagana kumanya kya mmotoka wabula nafaayo ate kubanga ndi mukyala muzadde ndeze ne besizadde neŋŋamba Suuna aliwa ng'owange maze omulaba owa boda gwe mbuuza kuba kati mumanyi nange kennyini nga maama bwe mba nina gyendaga oba mu tawuni oba wa yanvuga kati olw'omutima omuzadde neŋŋamba naye Suuna ali luddawa nti Suuna taliiwo wano kati aba ali awo mukulu oyo agenda okujja nabuza mami Suuna nemugamba nti Suuna bavubuka ba boda bambi olw'okutwagala ngeri gye batwagala babuuza nti ne tubakubira esimu tuga Suuna ali mulago awo ku kiruddu Suuna tebagenda mukolako bamudduse naye bamuleete eno mwalange ne badduka ne bamujja naye ne bamuteekayo eri bambi muba muli mu ddwaliro tuba tuli mu ddwaliro nze nga nkyatudde ndi awo mpunze ne wajja omuvubuka yali munenenene kabodde ayambadde topi yenna azimbye yalina akavubuka akalala kessaamanya n'alyoka abuuza yajja ayingira abuuza Farida mpulidde Farida aliwa Rashida simanyi Rashida kwenze nali ntudde kwe kutula neŋŋamba ono muki kati kwe kutula ne mugamba n'agamba nti baliwa bali luda nze njagala ajja tunyumye tubimalirize tuweeyo ssente mmeka ze baagala tugambe nga ndowooza alinga yali agambye alabe nti akwate ssente ziri ampe ebintu biggweera awo naye omuvubuka oyo wendaba ekiwago ne gwo describinga tafaanana Geosteady ye tafaanana Geosteady kuba ne Geosteady mpaka n'ogwaka kati olwaleero nze simulabangako mu maaso kabere mwanange tamulabangako mu maaso naye twagezaako okubuulirizaako nga twagala at least ng'omuntu anagamba nti afeeyo ajja alabe nti mmotoka eyiye yeekoonya omuntu era emmotoka eba eyina omusango owulidde teyaddinya mu ddwaliro ne kaakati era tetumulondoolangako okumunoonya ne kati ku ssaawa eno mbonyebonye n'ezzadde lyange n'omwana wange kulya kunywa mu ddwaliro essente zokka ze bansaba awo ku ssaawa eyo nga baakamukwatako ensambya nalinawo ku busente ng'ete omwana wange yali azimpadde nze ngende mu ddwaliro emmotoka mu kavuyo ako etwalibwawa poliisi ye bagamba mmotoka yaani poliisi ya wano ku Salaama Munyonyo wano waggulu awo nga ku mafuta awo bwetwalibwawo mmotoka eyo nze ndi mu ddwaliro ne nkanya kubuuza ku baana abavubuka boda emmotoka ekyaliyo nti ekyaliwo wali ekyaliwo naye ngenda okuwulira mu nnaku ntono nnyo nti emmotoka nannyini waayo agitutte nga bagamba si ye yako naye mu mmotoka ye teyina musango awo nekiraga nti ku poliisi alabika yateekayo ku nguzi wali ne bamuteera emmotoka ye nekola ki negenda kati omusango ne gusigala ku ono omwana yali mu mmotoka ye kubanga omwana oyo ye makanika nga bwomanyi bwe naleeta emmotoka yo wano ngikukolere kati nze nenjagala ngivugemu ebyabavuuka nga bwobimanyi nagivugamu omwana kwe kukoona ate ng'ovuga weeraga oli ku ssimu oli kunyumiza ku ssimu kati ye kwe kukoona naye ye Geosteady agamba talina musango era tayagala nabbi manya ne ssente tasobola kutoola naye nga tayagala kumanya
era ne ssente tasobola kutoola ye talina musango si ye yakoona naye nga mmotoka ye nga ye yakoona kubanga poliisi tesobola kutta mmotoka nga emmotoka erina omusango kuba tubiraba bulijjo bakwata emmotoka ne baziremera erina omusango etomedde naye ku lwaki eyaffe yo baagita era kirabika Geosteady yagendayo n'awaayo ssente ne bagita tewaayita na wiiki ngenda okuwulira mmotoka bagiggyeeyo era yeevuga yali emanyi n'okuyita wano wennyini ewange ku kkubo neegenda. Kati muganda wange Farid embeera eri etya oli mu mbeera ki abantu baagala tegeera embeera eno ogimazemu bbanga ki? Ngenda weza emyaka 2 mu June omwaka ogujja tugambe tuli mu mwaka gumu n'okusukkamu. Abasawo bagamba nti okyali kiki accident yali y'amaanyi accident yali y'amaanyi kubanga nze koogera mwennyini neetunulako cause nali siwunze saawunga nali ndaba buli kimu nga wekyali era nze mwennyini neesika we nali ngudde mu mwala nga abantu baganya okunkwatako olw'omusaayi omungi ogwali cause n'ekyenyi wano kyayabika enkovu just egenze ebula. Bagamba nti eggumba lyabaaki? Eggumba lyamenyeka nnyo kituyita compound fracture. Neyuza n'empale ya jini gye nali nyambadde amagumba ne gafuluma nga ekigere kirebera. Lyamenyeka dino eggumba wano lyamenyeka emirundi 2 ne lifulumayo. Erya wano. Muno ne mukolawe muti nevayo nga gasongodde we bati. Dino lituyita kakongovule wansi lyakyama ne lidda munda we bati nga gavuddeyo. Kati muno bateekamu kyuma bateekamu ki? Namala omwaka gumu mulamba nga bantu balamu bayonzi natuka ekiseera nga mbikooye nga ndaba newe ngendayo sitambula obulumi nga bungi sula mbulumi nkerera mbulumi naye nga nguma kubanga twali ssente waka saagala kweraliikiriza maama wange n'abaliwo already baali bakoze kye bakoze like okusondeeza eddwaliro okundabirira kwegamba embeera ebadde mbi kuva omwaka oguwedde. Kakati mami omuvubuka eyatomera yali mu mmotoka mwatwala obuvunaanyizibwa otegeeragana engeri gye muba muyambagana mu mbeera eno because nannyini mmotoka yagamba tabikola ki ebyammwe tabiriimu okitegedde Geosteady agamba ebyammwe tabiriimu nannyini mmotoka eyali mu mmotoka mwasobola omufuna ye bwemuba temwafuna Geosteady eyali mu mmotoka eyali avuga oyo ye bamukwata kubanga ngeri y'omwana wange gyagamba baali babiri kubanga ate kirungi nnyo anyumiza nammwe n'agamba teyawunga era teyawunga ne byeyogerera byonna teyawunga yasigala atunula buli ekyajja ate yawunga yali nannyini ppiki era omwana wange oyo muvubuka ne badduka ababiri naye mu luvannyuma nnyo oyo ne tumuyigga ne tutegeera galagi gye bali ne tubagenda ne bamukwata. Yagamba emmotoka yaani? Emmotoka ya Geosteady ye makanika eyakoona. Oyo mwennyini muwala wange yabadde akola nga yalabirira abaana bange owulidde yalabirira ne batoobe nze maama nganze era owulidde olwasose n'agambye ssente ze yampa ogenda nze mu ddwaliro nali nkyaziterese ndowooza mukama ng'agamba nti leka ssente ezo zira zibaawe era ze nasookesaako mu ddwaliro ensambya owulidde okuva ne kwolwo ate kati korona wajjidde ayingidde tetuyina kyakulya tetuyina kyakunywa tetuyina buli kimu ennyumba yina emmanja kati myezi 5 nannyini nju wano
yakuba simu naga tukwegayiridde maama kuba muntu mulamu sijja kumuwaayiriza nti oba ki singa mulala yanfulumya mudda nanneegayirira naga maama at least mukole nga bwe musobola muleeteyo myezi 2 muweereze mukyala nga ali lubuto kuba yetaliyo wano nga Land Road abeera mu UK ne tukola nga bwe tusobola ne tutetenkanya ne mumbeera ngera bw'owulira ne kuba ku masimu g'okubyeko ki esente tukwatako myezi 2 era nakomerera muwadde mitwalo 8 naye nga buli nyumba ya myezi mitwalo 4 mwejo gyembeeramu eyo gyolaba kakati gye myezi gino mirala gyonna osseeko okulya siina kyakulya baganda nge siina kyakunywa abaana baabo abazzukulu baabo nze ndi kuki nanyini mmotoka yagaanira dda tetumulabangako tetumanyi na mu face Geosteady oyo gwe tuwulira awulidde kuba baatugamba ye ayina abakuumi ayina abamukuuma simanyi babode simanyi basirikale kati munaye ne tugamba munnange katumwesonyiwe nze kansoke ndabirira omwana nga omulwadde so Geosteady takubanga ku simu babuuza kigenda mu maaso Geosteady takubangako ku simu n'okulinnyawo kubanga nakoma kuwulira yali ku baana ba boda baali bangi atali ono omulala ono nawulirako omu yagamba ye tasobola kutoola sente zange sa kutoola sente zange nze nakoona mukulu Geosteady mwagala abayambe kuki nze njagala Geosteady asasule sente school fees gwe bagoba abaana bange azzukulu bange ku ssomero ne bayimirira okusoma abaana abatoobe bano basasulira akwate school fees waabwe amutoole ennyumba ebanja asasule essente zemmalidde ku kugulu kw'omwana wange oyo njagala Geosteady akwate ssente asasule essente zaffe atulabirire tetuyina kyakulya tetuyina kyakunywa bakama bange nsaba buyambi nange oyagala buyambi njagala nange buyambi ebyaki ebyakala simanyi bazungu biveewo kuba kati goyinza okundaba kala yange naye nga ate nze jjajja owange omukyala muddugavu nga ggwe mutabani wange muddugavu eyakeera enkya n'azaala kitange muddugavu zigi omukyala bino ebipapula byaki maama nga tumaliriza bino ebipapula taata bya gundi abatulaba nga maama nga woosumulula abatulaba emmotoka egambibwa yeno reference ya polisi Katwe omusango guno guli ku polisi ye Katwe file number reference number TAR 142/2019 of Katwe police station emmotoka egambibwa nti yatomera mwana muwala ono eya Geosteady eri UAY 083P Toyota Mark X silver in color. Muganda wange yenna ali eyo ng'ovuga emmotoka eno eriko emiswiba yatomera omuntu yali emusse n'etamuyamba okitegeera boda yeri UDJ 511A Bajaj Boxer red in color serious accident yeno gundi. So bino byonna si byaki bye bino ebimuku ebiraga nti omukyalo ono yafuna injury. Ekituufu kiri mulimu emisumaali ndaba omusumaali wano oba ogugatta wano kati wano ogugatta wano mulimu omusumaali kati neno waggulu waliyo emisumaali 2 kongovule wano mulimu emisumaali 2 tu waliwo wano emisumaali 2 then wano waggulu bate ku vivi bateekamu emisumaali kitegeeza ti accident yali serious. So omukyalo ono embeera gy'ayitamu si nnungi lwakuba nti bannayuganda tulina obuzibu nti kala zino tulowooza kala zino zo tezikaaba. So Farida kikyosembyayo okugamba abantu embeera eno gifunyemu challenge ekinga nga tetunnaba kumaliriza ofunyemu challenge ki? Buzibu obulumi n'ennaku. Obulumi n'ennaku. Obulumi we buli. Yes.
eno surgery nagikola omwezi oguwedde. Ey'emisumaali? Yes. Eno surgery baali batusabye obukadde 8 okugikola. Kosu yatusaba obukadde 10 okugikola cause nagirwisa. Esambya ne bansaba obukadde. Wajulisa nga tolina ssente? Sina ssente cause ssente ze nandikutte ntandiko zisonda. Beetaaga okulya ewaka, ennyumba yeetaagibwa okusasula, era mu bulumi bwe nalimu nali nfuba okuleeta emmere ewaka, nali nfuba okulaba nti bato bange bali ku ssomero, nenfuba tugambe mu buli kimu lwakuba nti ze omuntu fe abantu abafuluma aba ne balowooza tuli bulungi. Omwana omuwala sinti alina kuguba oba muntu kuguba kulaga nti ali mu nnaku y'amaanyi. Nedda. Bibaawo ebituluma nga bingi ebikosa obulamu bwaffe naye nga tetubiteeka nti kungulu mu bbanga buli omu ategeere ki ekigenda maaso. Wetuli abamu muffe abakulu twava mu ssomero sobola okulabirira maama waffe, bato baffe, abaana. Tulinawo abaana abaffe n'ababaganda baffe naye nga ate nze mbakuzizza. Abo abaana nze mbakuzizza. Okikola otya? Ng'oli mwana muto nnyo, ondabikira okuba omwana omuto. Okikola otya gwe? Nina emyaka 26. Tata amwe yafa? Tatange yafa nga ndi mwana muto. Ekitenenyo kyeka nalina emyaka 7. Ndi Munnayuganda. Tata amwe yafa olina emyaka 7. Nze ndi Munnayuganda lwakuba nti abantu bwe bandaba oba balowooza kubanga otambula buna kuyita omu Ethiopia olina kuyita amanyi ag'enjawulo naye nga tuli Bannayuganda kubanga tuli Misayi Mutabike. Nze jjajja azaala kitange taata wange Munnayuganda obweru bwa maama. Wabujja wa maama? Yes. Naye nga taata wange muddugavu, jjajja wange muddugavu. Nze obulamu obutambuza otya ku migga? mbwabula obuzibu kubanga kati olusi maama walwala nina obaawo nina oyimirirawo nga mukulu waabwe wano. Alina omanya nti bananga abaana banaabye bajja tewali mmere. Nosooka n'otunula n'ogamba kati nkoze ekyo. Sisiina mikwano mizibu nnyo. Mikwano mizibu. Mikwano gya kolesa. Emikwano si be bantu b'ogenda okwesiga. Si be bantu b'ogenda okuwa. Abantu abamu beefuula bakwagala naye nga mitima egyabwe oba mu nnaku ssanyu lyabwe. So essaawa zino mikwano gyo gyadduka? Naye nze era kuva dda nali siina mikwano kubanga ennaku gye mpiseemu ne maama wange sirabangako mukwano gwe yava erimu wa buyambi wadde n'ekika wadde n'ekya taata wange tewali. Tutobye n'oyo omukazi kubanga tuli bato, tumulabiridde, tumwambaza ebintu ebirimu eyo ennyumba tekuli wadde kya taata wange wadde n'eki. Mwababiteekamu? Ssente ezaffe, entuuyo zaffe tetuzijje mu basajja, tetwetunze. Naye ng'otambula olina okomawo, olina okuba n'omugaate, olina obalekera ssente z'okulya. Okomyewo bakugambye muto wonna ali mu kisulo naye akubye embeera ki mbi n'akukubira. Dada Farida, banange embeera ku ssomero mbi. N'omugamba kale, n'ogamba mpa oba owa kantini, n'omugamba buli kyayagala kola ki kimuwe. Kubanga ng'omanyi gwe nze mmanyi
ekiriwo like omuntu waba talina I know how it feels nkyejjako at least n'enkiwaayo nange nensigaza kyennyinawo kubanga okubeera nakyo n'okikudowalira ate nga omanyi already embeera kyoli gyayitamu nga talina it's wrong. Farid, Geosteady ki kyemwagala ki kyoyagala akuyambe mu mbeera eno because tusiba ku Geosteady emmotoka ya Geosteady ye nannyini mmotoka okitegeera ki kyoyagala Geosteady akuyambeko n'abatulaba bakuyambeko ki kyoyagala? Ampitidde mu bulumi obw'amaanyi nnyo okumala omwaka gumu obulumi nga otulanisa n'ogamba singa nafa ng'olaba already wootudde mama takola mama alwala omukazi mumulaba ng'omulamu but ana awusaazi ayina ebimuluma nga ye kubanga mukulu lwakuba nti abamulaba balowooza muki muto neze mama owange mu bulumi buno n'omusanga nga ayavulamu eyo ennyumba nga mulwadde n'obuuza okole ki nga bikususeeko n'oikubira sisita n'okubira n'agamba mumanyi kyemulinawo kyonna tumukwate tumutwale mu ddwaliro. Nze okunzijanjaba kuno muganda wange alina edduuka eggaliraaya ate nga dduuka lyangoye eddene brother nga abadde ne craft shop yiye ku buwe muganda wange omulala yakomawo yali agenze Dubai kunoonya mulimu mulenzi abo bona bengambye baki olw'embeera embi gye nalimu bonna basalawo ne bagivinga up oli n'atunda edduuka oli n'atunda naye the craft shop gye yalina n'oli yali agenze okweya yagamba yes n'agamba sisobola kusigalayo nga muto wange ali muki neetaaga vitamins nali neetaaga ng'episo za pain killer neetaaga amadagala nga nagamba nti yes mulwadde but ekirwadde kyalina kyetaaga care bagamba alina okulya obulungi alina byatasaanidde kulya time yatuuka ne mbagamba nkooye ne bagamba togenda koowa katutunde buli kye tulina oba ssente ki we don't care now naye nga olaba bambi ebintu bye baatunda ku ssente entono yali tebisaanidde kyanuma but nga bakikolera nze tosobola kusanga dduuka lya crafting nga ddene lirimu ebintu olina alikwamu miliyoni emu kitundu tono olina akwata edduuka lye n'agamba buli kimu kitwale at least mpaayo akakadde essaawa zino banoonya mirimu koze no sajjare nagikola eno ngikoze nga 10 July omwezi oguwedde wenjikoze Geosteady tateekayo wadde 10 tekuli 10 kya muntu tekuli 10 kya kika kya kitange tekuli 10 kya mukwano baganda bange entuuyo zaabwe ze baakolerera ze batunze okusobola balabe nti nkola ki zirawo. Farid, ki kyoyagala bannayuganda baganda baffe abali ebweru bakuyambe? Alaba okujja wano bubadde buvumu bw'amaanyi alukumadde sigenda kikola kozi nina kino bandabe bagamba kala ekyo kyo bakiina kubanga otambula yes oli akulaba nagamba eka nakasoma tugambe batuyita amannya ag'enjawulo yes otuula wantu abantu ne bakugeya nga balooza tomanyi ki Luganda naye n'osirika tyokole obuntu bulamu obeere mukkakamu naye bannayuganda abali eyo naffe tuli bannayuganda sekitange munnayuganda ate tulina embeera embi lwakuba tukiteeka tetulaga ate tekintu kirungi kizaamu n'abakuli emabbali essuubi yes tekisoboka because kiraga you won't give up kiruma ne kibaawo bakyogamba katonda waali
Allah wali kigenda kola ki setani solabira mama wange nga alina emyaka 18 18 ng'omulabirira naye nga nkola ngenda mu kibuga kankola but ekirungi nafunanga emirimu kale like nga giri okay front desk jobs ate nze kankugamba efe abawala tuyitira mu challenges nyingi ku mirimu nyingi nnyo kubanga nange nganze kasita situuka ku ezo challenges nakava ku mirimu egi esatu negoba olw'ezo challenges neŋŋamba bosi akwegomba wakasuula emirimu esatu bosi n'ayagala akukozese kubanga alaba nti omulimu ogwagala nnyo oba olina ennaku nnyingi naye nze okutuuka ku ekyo I keep my pride nenvaayo nenkomawo nambuza leero tokoze nebbanga lyembadde nkola okola osonda kati waliwo abakola nga sitagenda kusonda ye bamuwa omusaala gwe agenda out zonna agenda zirya enkyakera kusaba transport naye ate nze naterekanga Farida bannayuganda bakuyambe kuki kuba ndaba ekintu kino balina okujjamu emisumaali olina okukola ki ate akasente ndaba temulina olaba babanja renti kati gino emisumaali onagiggisaamu ki simanyi naye nga kyempadde nsaba batuyimirirewoko mulina ebbanga mumaaso awo mujja kutereera tosobola kusaba n'abantu abamu bakoowa togenda kusaba abantu paka bakubeererewo buli kanaku at least mulina ebbanga batubeererewoko kyekyoka baganda baffe batulaba mwenna wonna wooli ekituufu kiri nti kala zino zibadde tezikaaba tulwawo ziteeka mu kamera nga zikaaba lwa buyambi naye omwana ono ne maama ono olaba bavuddeyo kitegeeza kintu kibasusseeko kitegeera kubanga emmotoka y'oli Geosteady ye yatomera ne mu ddwaliro be bafuutinga bills baganda boono batabani boono be baatunda ebintu byabwe ne bakiriyalinga bills zino ezo muganda waabwe ono okitegeera nannyini emmotoka n'agenda ku poliisi n'akulupya n'ajjayo emmotoka oba atya Allah yamanyaawo kati omwana ono alimu emisumaali girina okuggibwamu embeera ewaka balina okulya buli kimu kibadimandinga naye bagamba balemereddwa ekituufu kyo balemereddwa nze tebandimpise mbamanyi zino kala nzimanyi kuba mikwano gyange nyeyukawoni nawe bakwano gwange mu Amerika banneeyima bonna baani bazuleya banfumbira baana kulya tebanalya tebanalya era nkibaga tebanaba era sinnafumba lanchi kubanga tewali kati mbala nti saawa eno tulowooza tuteekeko kaki bafuna at least okiro balye temunaba kulya tewali kye baalidde abaana naye ng'ate ffe tetwolesa nnaku yaffe ate nga sijja kufuluma nsabirize naye nga neiba okolagana nabo n'ofuluma oli otya maama muli bulungi naye nobolaba nte nga bajja ne bandaba naye nga sisobolaga tugenda otwale essowaani ewooli atuwe pe bazzukulu bange ate bonaabona nga kuva kitaabwe ng'afudde ne sigenda wadde mu kika ky'abaana bange neŋŋenda n'ensaba wadde 11 ate nali siina kusaba bo nga bo be bandibadde bakwata bakole ki bampe kubanga oyo ye yali muto nga mukulu first born ye yalina myaka 18 era ye we yatandikira okubanga ayiiya alabirire bana abasomesi so family gye wazaala abaana bano tebakuyamba tebanyamba nga connect nze ntobye n'abaana mpaka mu salino wenandituuse wenayandi okweyagala ate kati laba omwana wange kyali n'abamukona teri afaayo teri ajja naye ekintu kino bataata we kisukkiridde ne tugana naffe tweweeyo okwogerako nga kisusse kuba ennyumba ebanja
omwana ngali mbulumi oyo golaba nzadde abaana alhamdulillah naye nazaala akaana ako kagumu muluma ne bumutujja omwana faida nini inauma hakuna naseka naye ate ekiro ne banga mami asuze bubi nnyo Farida okugulu nga kutujja ku dduuka babanja muwala wange oyo nze sijjayo banja sijja kulimba ono yeyewola oyo kubanga kuva lwe yali akola ng'amanya nti omwezi bwe guggwako ababawa era nga bwe tukuba essimu nti Farida omwana kino na kino oluusi bwe baba abalwadde baba baagalayo gati mayi munange tolaga bizibu by'olina okuwa omwana addemu amaanyi agamba mami genda ku dduuka lya gundi genda akuwe kino na kino kamukubira essimu neotuma omwana ne bagenda ne babijjayo kati amabanja tugambe galinga mabanja era gonna gatutudde mu mutwe twebuuza tutanditikiddewa oluusi n'otya n'okufuluma naye n'ogamba nti sitya wa bbanja oba nkwata nsibe ne sijja kumwekweka at least andabe amanye nti omuntu oyo tanneekweka oba yasazeewo kungeya nti mukazi oyo tasasula omwana oyo tasasula naye ekirungi nti baalaba ekyatuuka kwoyo era bwe mpitawo maama oli otya manyinaffe alya konza ajja kutereera so mami kiki oyagala ekisembayo bakuyambeko ekisinga okukaluubiriza nsaba banyambe ku kyokulya eri abaana bangi era mubala abaana abalala bali eri mu nnyumba y'abali batudde ebyokulya ebyokunywa bannange nsaba banyambe banziruukirireko si lwakkala eno tetulaga kizibu kyaffe naye wensinzidde okwogera n'enju emmanja mukama wange ayagala ssente z'enju so ebisinga okumenya kulya na rent kubanga ssaawa eno tukyali mu korona ate tuwulira bayinza okuddamu okutugala tubiwulira ate yali aleeta emmere yono yali aleeta ekyokulya ekyokunywa wuuyo yenayina n'abasobodde otuyamba tumwebaziza ddala tumwebaza nnyo simanyi ani oba ani naye embeera egaanye egaanye yo naye nga insha Allah wenaatereera we bati manyi buli kimu kijja kutereera kijja kuggwa mankati ennyumba ebanja abo ebalwala ne mami mwennyini tulina omutwala mu eddwaliro libanja naye lwakuba omusawo tagwangamu ssuubi ng'abasawo abalala era mwebaza nnyo kubanga amanja sente nnyingi abanja mmeka oyo wembala nnyo kyalikalisuka 5,000 omusawo yes naate mukazi mukaka kubanga nkubira ne ku ssimu muli bulungi weewulira otya tofaayo Farida katusabe Allah ensonga zino ntono nnyo Mungu asobola ozimala mu seconds nze kyemmanyi Mungu asobola ozimala tewali kimulema katusabe baganda baffe abalaba vidiyo eno baganda bange mbasaba famire eno tugiyambeko kituufu kala zino tezigira omama oyagala kwebaza nange kubebaza mmwe mbebaliza ddala batabani bange kuba mbazaala nina batabani nange bebaza okujja okunziruukirira okunteekawo wano olw'obuzibu bwe nnina taata w'abaana bano Kasava weyava mu bulamu tewazzaawo musajja nze sazzaawo musajja taata w'abaana abo bwe yafa nafuna omwami sijja okyali nafuna omwami kubanga ni mukazi mtona yampowa naye bwe nalaba nga tanja baana bange abakulu tabaagala yali tabaagala goyagala enzogana abaana abange namugamba beera nababo nange mbeere nabange nemuta myaka mingi myaka giyiseewo na 14 okuva kwolwo ne kati ntobye n'abaana bange ewaka nkola gwa kusala nakwebaza Allah subhanahu wa ta'ala yantonda ye yabampa era yabankuliza
Mama webale kulabirira bambi. Mbebaza nammwe okujja wano okunziruukirira bambi. Saba Allah abasasule ekisinga obulungi, abawe buli kye mwagala, abagaziize nammwe ensawo zammwe. Alhamdulillah. Nammwe mufune. Okuba tetuna Allah ajja kugulawo buli kimu. Tewali mbeera ebeerawo lubeerera. Era kye kiri nange kye nateeka mu mutima gwange. Tewali mbeera ebaawo lubeerera. Era kijja kutuuka kijja kuggwa. Naye wensinzidde okujja wano nammwe ne munzirukira ne munnoonya mbeera etuuse weekoma. Saba bampeeko nange ku buyambi, kasukaali, bampe ku mmere, bampe ku kinange banzirukirire ko bannange. Ogenda kufuna. Ennyumba eyo emmanja lwakuba sisobola kweralaasa. Sisobola bataata. Oyina essimu? Essimu njiyina. Gituwe. Olyoke kuba we naatwala essimu ya muwala wono. Kubona obulungi bwaliko. Naam. Bagenda musumbuwa. Naam. Okitegedde? Ekyo kyo nkimanyi. Okimanyi? Ekyo kyo nkimanyi taata. Agiteekeyo? Oyinza ogimugamba nange kennyini omukadde ne bansumbuwa. Abo tebasaaga naawe bakutwaliramu. Abo naawe bayinza okutwaliramu. Kyobola nze sigaba namba z'amaanyi. Guba mutima gwa muntu. Kiri olaba nakuza abaana abo mu mbeera embi nabagamba saagala mikwano miwala. Nabakuza mbagamba sibaagala na mikwano miwala. Tobaagala bawala? Saagala mikwano miwala kuba emiwala gyonoona. Naye bw'aba n'omukwano mulenzi ye yaba yeeyonoonye. Omuntu ontegedde awo? Ye yaba yeeyonoonye. Bw'anaakugambako gwe n'okkiriza gw'oba weeyonoonye. Naye ate omuwala ajja kujja gambe nti kino nakyo nga bw'omanya abawala bwakutya n'ogenda. Naye ate nze nkuzizza abaana bange bonna nabagaana okubeera n'omukwano omuwala. Njafunayo olunaku nzije tunyumyemu engeri omwana omuwala gye bamukuzaamu. Mukuza omwana omuwala alina kukula atya. Kamalize ne Farida essimu ogiwaayo? Njagiwaayo tewali buzibu. Kyo gibawe. Kasita bannange abankubira bambi mbasaba. Tewankuya masimu ga kunsumbuwa. Ate naategeera galiwaabo. Masimu gambuuza oyina omusajja oyina boyfriend banyambe. Bawe essimu ayagala okuyambako akube ku ssimu yo. 075 166 4524 075 166 4524. Alright. Amanya leta gani? Farida Hassan. Farida Hassan. Mobile money? Kweli. Amanya eri mu Farida Hassan. Kati baganda bange ekituufu kiri tuyambe famire eno. Maama alemereddwa n'omwana embeera yeeyo. Tokuba simu tyate nkusangewa tyate jangu nga sikulaba oli luddawa ngiye ng'oli mulungi oli singo nga bwangamba tolina baana biki tobuuza bintu ebyo by'abaana musajja simanyi oli singo simanyi mwana yagambye alina emyaka wangambye 20 emeka 26 okitegedde kitwagala ate mutabukire jjajja maama bayinza okukutabukira abo bayita mmere bakutabukidde nebaga kati nze njagala kwogera na maama kakati baganda bange tubadde tuyise obuyise eyo nga tujokinga naye ebyamazima tuyambe famire eno tubayambeko kala zino nabagambye tezikaabakaaba naye ziba zikaabe bali serious. Nebaza ne baganda bange abo mu grupu kubanga mu mwezi guno gwennyini banyengeza mu grupu ya family friend tugambe nganze nga kyali bato tubwe twepe nabwe twakola ki era bamengawo Bauli bwe yansaba enamba ya simu saamanya kiki kyansabira nanteeka mu namba mu group eyo mu group eyo bambi kati bamala ennaku tebandabako babuuza nti obambuliddewa obate kozi singa sinaddako oluusi nga mba sirina era zeezo okuteekako gundi zeba data ate nga bambi omulwadde oyo abadde ansumbuwa zino ennaku kati kwe kubulya naye mbeebaza bambi nabo ababadde bankwatiriddeko ekitone ekyo mu nnaku ezo mu maaso saba Allah abasasule musera abawe buli kye baagala family group
abangaziyiza ensawo zaabwe. Amina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baganda bange atasobola funa namba ya mukyalo no Farida kozesa eyange oba oyinza okuŋŋamba Faruku tutwaleyo tulabe abantu abo nze ne nkuleeta direct n'obawa obubaka bwabwe oba tosobodde kozesa essimu ya Farida kweri eri mmanya Farida Osman kozesa eyange nsobola okutuusa ewoono oba osobola okukozesa eye direct. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.